down low. Forget your worries and go down low. Buli chompa chakali, wawile nyota motali, italali tatatali, baby you was relaxed to sukali. Awaddaka otoyiza butayimba oyimba osha. Iyo eti Ronaldo, kono nafuka bodyguard commando. Gwe nayimbira sango, kati tugenda ku vacation mu Bangkok. Kona. Naye Martha, oyina eddalu oba bakuwayiriza? Bakuwayiriza toyina eddalu. Nange kya bakuwayiriza, obutuufu bakuwayiriza. Akayimba ako we wakayimbira ebiseera ebyo. Tutunuulire ebbanga eryali liri emabega w'akayimba ako. Challenges zizo wali ofunye within that period of time. Mu bbanga lyoli omaze mu industry. Challenges ez'emabega, first of all, before nali sirina management. 2020 nejja management ne signinga kate tuba tuzze mu 2020 covid najja kate tuba tuli awo naye mukama n'asaasira ate ennyimba abantu ne bazaagalira mwaka akabanga ne tutambula ennyimba ne zitutumuka nnyo naye ng'ate tuli mu covid kati nga sango saageti nga ziperforminga naye buli kimu kibaako ensonga zaakyo ate we covid oyaggwa ate ne zeeyongera kutumbuka nembirawo ne tebatukyawa kasente katandika okujja naye of course challenges zibaamu here and there abantu bagamba tajja kuzzaako naye mukama n'atuyamba kati ne tufuna bize ne tufuna neteze ennyimba nnyingi ne zijja nga z'amaanyi. Wow. Yes. Jackie Chandirwa mufuna otya? Jackie mabega kawo mbadde mpandiika mpandiikira abayimbi ab'enjawulo so ndowooza alina ennyimba kuzimu ze nawandiika ezaamunyumira era nali awo nga mpisizaamu akasimu nga mpita ku studio eri eyo ntinda wa Dicking ng'ayagala tukoleyo project so bwe twagenda ne mukolera ne tugetinga in touch tuba nga tunyumira era kati kyali wange nnyo so wakati awo ne mugamba olaba otya bwe tukolayo akayimba nalinawo ku demo bwe nali nina ne muweerezaamu nangamba tukole kano nakuwa oluyimba bwatyo ne tukola oluyimba so luckily ofunye ennyimba bwotyo out of friendship ne bakuba munnange bulungi ate bakyala nno be basinza okuwulira era abakyala besinga okwagala okukola nabo abasajja tugobe sibagoba nabo tugenda kukola tutunuulidde ani awayinza okuba nga ali mu pipeline bwaba musajja omusajja sofa mbadde siinaawo mbadde sinabakola naye nga mbalina bakyali bange bangi naye nga bw'oba wakutandika waba wakukola na muntu yenna wandiyagadde kusooka nabaliwanga babiri tugenda kukolayo ne Shiba era mukyala so mubasajja tetulinayo essuubi fonaawo bajja kujja bakyali bange bwe nabagamba kimanyi tebajja kugana naye kasita tukitegedde nti bakyali be abasinga bakyala naye kawaliseyoko kyaliwo omukyala nedda taliye waba gyali nga ndaba yediime yekalakasi ojja kuddayo mpoteza ebigambo naddebisamuiza akagambo kange nedda masa tusuubira ni omulala gogenda okuddamu okukolako naye ebintu bya collaboration sometimes tosobola kumanya naye z'abantu njagala nnyo bawa surprises so basuubirayo nti jja kuleetayo more people nabo ate abampa omukisa nkole nabo so collaborations ensuubira kijja nga mukama yakiteekawo kati ono agenda kujja mukole ono ajja kujja mukole so expect very many surprises. Nero bako botusunira kuno gamba nti waliyo ono kale nsuubirayoko in months to come gundi oba gundi bangi nnyo bali eyo naye baneesigenda kubabbirako njagala mbere ngamba surprise ababo bana tusuubirayo mukazi yayinza okudda mu line awo musajja abakazi nga kyamuzi wagambye bakyeddiimye byeka omusajja musajja ku mukazi changuwa yes but then I would really love to work with some females so wechinajja well and good I know it will be a good song luyimba lujja kuba lulungi wow do you have friends in the industry yes yes nga baani bogamba nti gino mikwano gyange mu industry Tamugi uno ono ali obvious waliyo Omafricana waliyo Eddie Kenzo baza Spice Diana mwami yawe jonna mikwano gyo Victor Rose wasembye kubirani ku kasimu ng'ogyeko ono
ngazijeko ono Omafrika nambira nnyo naye president waffe wa federation njogera nnyo naye wasembi kwogera ku kodi naye I think last week yes muba oyogedde kani goyinza okubira essimu essayino n'agikwata oyo omukulembeze w'eggwanga mukubireko ko tulabe mukubireko just ombuze jisha sawa zizino zigenda wera mwenda azukalete azukalete masa rusha gatusala ekigambo right yesterday yabadde gundi yabadde jam session wamma kati abamuko ku Wednesday obadde ku jam session no tuwasobodde kubeera naye kati zine sawa n'abaza okuseera omuntu araza omukulembeze awummulira dda gongokoze sente nayo bimanyi gokoze sente mukujjako ne tulaba nambwa munnaye jajjade okubuuzaako okumubuuzaako temuli kidala ate kati tulina kumpa esimu yange yiri eri basolo gituwa but next time but wesimu omukubireko katono nnyo oba okozesa eyo eyange terike ya time naye kabambi kyemusimako nti no ayagala nnyo abayimbi ate asupportinga ate teyekiriranya nti oba ye nti seremu I can really say nti any time that I've always needed him he always there to pick up or to be like hey Martha jangu twogere so nkimwebalizaako ekyo weewaawo gana kategedde obudde ndoza ate azuuka budde ki etwaga kiva kuna ate azuuka omukulembeze oba mwagamula lwaggulo kuva 12 awo tulina n'omukyala tubeera busy awo wenyini tulina akayimba akapya atwaga tuka premiering olunaku olwaleero Tamugi soko bawe ebigambo byo kayimba ako kayimba ako ka mukwano era kali omwami ategeeza omukyala nti amwagala nnyo bingi nnyo laavu y'omukyala nnyingi ate n'omukyala n'abimuddiza n'amugamba nalwankubadde yange nnyingi naye ate yo nayo nnyingi. What inspired you okuba nti otuwa ebigambo ebyo? Of course stories zetuwulira daily on daily abantu abali mu laavu banyumya ebibozi byabwe oba oli awo onoolira kyali abali mu laavu era singa mbaddemu era nagava abali mu laavu basigambye kakati on a daily abantu banyumya ebibozi byabwe oba oli awo mutudde mwina we mutudde ogenda olira kyali waga bannaye nafunye akakazi nkaagala bannaye kali ne kancawa ngenda kwetta. So kakati ffe nga ffe abayiiya ezo emboozi tumanya nti ate bw'oba ozikozemu oluyimba abantu bajja kulireetinga nazo so yensonga lwaki tukola obuyimba ng'obwo. Naye nga true love ekyaliyo togiriimu mbuuziza bubuuza anti kati gwe mukulu wange ebyaffe bira experience ebandalako kati mwawatandika muyinza otubira nti wa love weeri bw'ogigwamu oba ogiguddemu naye kakati kati nga gwe bw'oli mukulu wange osobola okumbuulira nange nenkuyigirako ate gy'obeera mbeerayo mmanyi bw'oyagala negibewaboleka anti true love teriiko bw'obeera simanya gy'obeera Tamugi true love ekyaliyo oba teriiyo gyeri waliwo abantu bolaba nga bali mu love oyongerezaako ebirala bingi nnyo wama masa true love ekyaliyo oba teriiyo true love gyeri wali ogifunyeko ebiseera kyemabega oba I have true love for music. omwana ono kale akayimba masa aka premiering essaawa eno tubadde tukazanya but because you're present here abantu tubayimbiremu ate oluvannyuma tuwe ne video yako bana akayimba bakayita too much love, too much everything, too much kwagala omuntu ate omala okubeera nga ali too much omwagalamu much ate nga match ejo omwagalamu match nga ziri meka biri so akayimba kali too much everything too much Martha Mukisa too much Diana too much Tamugi too much kati sebo tugende engeri gy'oli too much nga nange ndi too much nge cause I love you so much twala ku date tubondinge dadana now it's too much kwetaga mu much you're too much amazima nalalira ndigwa ddalu bw'olikeera n'obula wafuuka banokula mwendabire ebiri ewala Dada na plan for this where I can take your kiss ekikonja kazanze kumpa peace kuyita high papi nobita high mamis enjoy wabisoma yo master dish obaka wowoko ngake kanta bulobongo ngamba nyamba
no dying. Ndowooza mubiwulidde ebigambo siyinza byongerako kirala okuggyako ng'olinayo akatalekeka abantu kabagambe Tamugi kantandikira katalekeka banne mugende ku YouTube mu subscribing ate era kayimba mukalabe olekeyo comment manye kyolowooza oba oli project eddako nsobola okikolako yes mpozi ne ku Instagram Twitter @Tamugi official yona Tamugi official TAMUGI. Okay. Yes. Bane mu following mumugoberere buli kyateekayo likinga tikinga Martha eri akatalekeka ngenda basa bamugogola amaloboozi. Today is my mother's birthday. Tonsi, take a video. I want you to record a video. Today is my mother's birthday and I want to wish her happy birthday. Happy birthday, Mami Martha. Chala Sechito Martha. Tukwagala nnyo. Bana mami tumwagala ate bali kukuza na dini kikulu. Amina. Thank you. Tukwagala nnyo. Bana Tamugi ready? Tegeke dobozi linda katono nnyo. Kano ke kandi badde kasano closinga sheno kubanga malonze tugenda okumixinga tekasana ne tudde tugonone. Eriyo gweyagala okutumira le tunayimbira mami. Black Magic Entertainment bagala nnyo. Team Martha Mukisa temusaaga. Bagala nnyo. Love you. abalaba BBS obudde buno mbatumiddeko mwenna. Wow. Kati Martha tugenda kutandika anti wambangawo ba conductor kati kantandikira awo then nyunge mu ani conductor nika conductor kale tugenda tuvaamu last moment muyimbe mami wish you a happy birthday. Happy birthday tugende mass. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday, mommy. Happy birthday, dear mommy. Hey, happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear mommy. Never their birthdays on this day. Tukabaweereza. Amina. Tetwongera ku kirala mbere bulungi. Bye bye.